Eno ye program Akadde Ennyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde Ennyuma mwomanyire ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program Akadde Ennyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Omulungi akyali ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi webale kubanga okyatwekuumiddeko. Program Akadde Ennyuma ekyagendera ddala mu maaso okutuuka ku ssaawa 8 ez'emisana. Wiiki eno tetandise oba teyatandise mu ngeri nnungi. Ffenna twali awo tukyali mu kweraliikirira COVID bwaggwako tuzzaako ki. Munnange ku Lwokubiri tugenda okuwulira nti mu ggwanga lya Lebanon mu kibuga ekikulu Beirut nti ate waliyo ebitatambudde bulungi ebibaguddeko ne bibakanga n'okukira COVID. Waliwo okubwatuka nga kw'amaanyi ddala ku mwalo ogw'e Beirut nga buli omu yeebuuza entabwe evudde ku ki. Abantu 135 batuuke okutokomoka n'abalala abasukka mu 5,000 okubanga bakyabonaabona n'ebisago n'abamu bye bagenda okusigaza obulamu bwabwe bwonna. Bambi bali mu kuboyaana. Olabye ensonga eyo. Baboyaana. Ate nga bakyatugamba nti omuwendo gw'abafa gukyayinza n'okulinnya kuba bamu ebisago bye baafunye biyinza obutawona. Kwegamba ekiriwo si kyekyenkomeredde kuba. Si kyekyenkomeredde. Saala ze zeetaagibwa. Abalala bakyabuze. Aganaga. Tilyamanyi gye bali. Okubwatuka kuno kwabaddenga kumpi okwa nukiriya olw'ensonga nti okuvaawo okubwatuka kuno we kwabadde ku port oba ku mwalo, abantu abalala ababeera mu kilometers 10 ababalira mu mayiro ndowooza zibanga 6 nabo baafunye effect eno. Experiences ebizimbe byagudde, ebirala endabirwamu ne ziyiika olw'okududuma ne weevu eno eyasikiddwa okuva okubaluka kuno we kwabadde ng'egenda esaasaana. Nawulidde nti ababadde bali badde balowooza musisi. Ekituufu olw'okuyuguuma okwabaddewo. Kati munnange ensi ezuula luvannyuma nti waabaddewo oba waaliwo ebirungo bya ammonium nitrate ebyali byaterekebwa mu warehouse emu ku pooti eyo, era nga bino byali bizitowa metric tons 2,750. Byali bizitowa. Nga kigambibwa bino byali byetikkiddwa nga bigimusa kuba ammonium nitrate asinga kukola nga bigimusa. Mpozi n'abakola eyo mu birombe bamukolamu ebibaluka basobole okusima. Basobole okugira amayinja gano gagonde bulungi. Batega ne bavaayo. Ezo z'owulira baluti. Ne babalula. Naye ate waliwo n'abazikolamu bomu zennyini. Baluti ziri eri, waliwo eziri eri mu Nakaseke. Kati oyo ammonium nitrate. Waliwo n'eziri wano sayidi wano mu Gombaawo. Gwe buli wawulira ekirombe nga babalula baba bakozesa ammonium nitrate. Aba wabulabe. Wabulabe ekyenkanidde awo. Naye ng'ekisinga okunyuma ate era okunyiiza okuwulira nti ammonium nitrate mu kifo we yabalukidde abaddewo okumala emyaka 6 nga tabalukanga kuba ammonium nitrate bw'aba talina kimuleetedde kubaluka tasobola kubaluka. Myaka 6 ng'ali wano mu Beirut. Olwaleero ffe twagala okunyumiza emboozi. Ammonium nitrate ono atuuka atya okubeera awo emyaka 6? Era conspiracy theories kyeziriwo ezinnyonnyola okubaluka kuno. Katusooke tuve mu kuwummulamu.
okyawuliriza program akadde ennyuma wano ku Radio 4. Ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi munango mulungi kwokyali program akadde ennyuma. Solomon Kawesa Sabasito w'obwongo ne David Wepukulu omulyanna kaffe tuliwo okubeera nga tukutwalira ddala mu maaso. Olwaleero essira tusazeewo tulisse ku ggwanga erya Lebanon gye tutandise n'okuwulira envuuvuumo nti olunaku lw'enkya ebintu byandiba nga bikyukamu era mu kaseera katono tuyinza n'okulaba ng'eggwanga lino ligenda mu kulonda kuba okwegugunga okwabaddewo okuva mu bannansi n'okwemulugunya bagamba nti abakulu bano bonna balyake kuba obulyake bwabwe bwe bwatuusizza Lebanon ku kyeriko olwaleero ekyokya era tulinda kiva wa Prime Minister waabwe oba Ssaabaminisita Hassan Diab okulaba ng'alangirira oba agenda kumuvinga motion eno Parliament esattululwe wabeewo okulonda okujja kubanga already ababaka basatu bo bagambye nti awunye waawo bakoze batya bakivuddemu balekulidde ne bagamba ebintu engeri gye tubikuttemu si kisajja kikulu si ya kisajja kikulu kirabika tuggwana tuddeko ebbali baagala kubanga abaawano abamu wanani adesigning abaawano bagira bava eri badde eno bino byakusala ddiiro naye wano oli ave ku bukulu awali omugaati abamu nabo sebo bagamba agende naye nabo ewaabwe tebalina gye balaga era wano ekyo ne kimala kigwa wano n'ogamba omuntu nti gwe resigninga awe kujjako nga bamukutte ku nkoona mpozi gwe twalabe yalimu ku gundi abandi gwe beegomba yali Winnie Kiiza n'agamba nze sijja kugira oyo ye yakola eki yalaga macuwa yali macuwa n'agamba abaana abato bangi weebali lwaki temubawe mwaganya mulya nakawaali era naye abali akatika mu South mumulabiranga ddala myaka egyo Kaweesa taliiwo oyo Kaweesa taata ndizayininge ne wano ngende omulungi awuliriza kyoteekeddwa okumanya ku bibaluka bino oba ku ammonium nitrate ono nti ensonga zino zaatandika mu mwaka gwa 2013 era nga ammonium nitrate ono yali ku lyato erimanyiddwa nga MV Rosas. Ebiwandiiko bannamawulire abasinga bye baalabyeko biraga mbu eryato lino lyali liseeyeeya nga lyolekera Mozambique teri wano eri wano kati eryato lino mu kuseeyeeya ebyogerwa bingi ebyatuukawo wakati awo kuba lyaliko abasajja abaligoba nga kuliko Abarussia n'aba Ukraine baligoba so mu bufunze nga be balivuga oyinza okugamba be baligoba oli n'agamba nti baali baliyiribya baali tebaliyiribya bavuga wabula be baali bavuga be bali mu control y'ebintu byabwe batwala ekyo kituufu nga balina okuba nga babikwata babituuse e Mozambique naye olugendo luno terwababeerera lwangu n'akatono olw'ensonga nti eryato ddyo mu nkola yaalyo lyali kadde nnyo kubanga eryato eryakolebwa mu myaka gy'ekinaana okubeera nga likyali ku kkubo likyakola emirimu toyinza buteeraliikirira ku biki ebiyinza okuvaamu nti era enfunda nnyingi nannyini lyato eryo yali aweereddwa n'okulabula okuva mu bantu ab'enjawulo abakola ku nsonga ez'oku mazzi ne bamugamba munywanyi nno eryekekete ly'otadde ku mazzi ligyeko wandibadde olijjako n'entwalayo oba n'oddaabiriza bo baba bakulabula okutuusa akaseera we kajja nga mu butuufu balina eryato bbo okulijjako kifuba naye kino kyali tekinnaba kukolebwa ku lyato ly'omugagga ono kaakati basigala bano bakola omulimu gwabwe nga bulijjo bwe guteekeddwa okukolebwa kati batuuka akaseera nga kuru ene gye nakunyumirizaako eyatandikidde ku lyato bawulira balikooye olw'ensonga nti omugagga engeri gye yali yeeyisaamu
yali tebasanyusa, yali tasasula, yali tabawa mmere, yali tabawa n'amazzi. Kabaana nti eryato lye twavuze okuva e Batumi mu Georgia tutuno twetoolodde tutolontoka amawanga, tutuno tutuse mu Lebanoni. Omukulu baali tebannabannona kutuuka Lebanoni. Beekyanga bakyali mu kkubo. Eryato lino we lyayimirirako e Greece eyo oba e Buyunaani okubeera nga libeera refueled, bano ne bagamba nti owaayi eryato ly'omukulu lino tulireke. Era eyo kuru yadduka buddusi. Kaakati waliwo munnamawulire omu eyagenze n'anoonya akasajja ke bayita Boris Prokofiev. Akanyumya nti omugagga ono yakahayaringa okubanga kagoba eryato eryo ne kuru empya okulijja bali we baalireka lituuke mu kifo awatuufu we lirina okulaga. Naye onajja ku lyato ng'amanyi afunye mulimu mupya, tamanyi lwaki banne badduka baatawanyika, ng'agamba mbwaki eyinza okulekawo emaali ng'eno nga munnanga alikuba kisumuluzo matanga gagwa nga balitandika. Kaakati bo bajja bagoba eryato lino. Jjukira okubeera okwo ku mazzi kikutwalira akaseera. Oyinza n'okubeerako okwo emyezi 10 otambula butambuzi. Kati bo bavuga eryato balyolekeza e Beirut, naye nga mu kusooka teryalina ate era kugenda Lebanon. Naye ng'omugagga ono yali ayagala balituuse Mozambique, naye nga bayita mu Mediterranean waggulu eyo. Naye olw'okuba Mediterranean eyinamu ebifo bingi oba n'endagaano nnyingi ezaateebwako emikono emisolo mingi waggulu eyo, n'ayagala asooke anoonyeeyo ku byamaguzi ebirala byayongerako basobole okutambula okugenda okusasula emisolo giri ng'afissaako ne kasente akawera. Kiringa abamu ku bagoba b'emmotoka bino ebinene. N'agamba ndi kati atwala Mali, tugambe Sudan, asanze atuuse yakomawo, asanze owamanda nti nterako zino ensawo zintereko jja zinsuulira wano na wano, nti n'asanga owamatooke nterako bw'onootukali ng'ogajjako ezo taziripootinga. Naye kati kino omugagga ye yalinga akipanga. Omugagga oyo gwe bayita Igo. Musajja emirimu gyagikolera eyo Cyprus. Igo basajja bagagga nnyo, naye nga bwe kituuka ku kumenteyininga ebintu byabwe kibakaluubirira. Kati munnange ono abakubira akasimu abagamba nti mumanyi ebintu biganye, naye n'abawa amagezi nti alina connections ze e Beirut mu Lebanon, wateekeddwa okubaawo emaali gy'asuubira okupakirako eryato lyeyongereyo. Ono agamba nti ye ate Beiruti wano mu Lebanon ng'aligolomola. Tugende baseeka bannaffe abo nga batuukawo nga batandika okupakirako emaali. Musiraamu bayitanga bamusiraamu. Olwo batuukawo nga omwaka ogw'2013 gugenda nakuggwako, ndowooza tulinga mu Novemba kumpi. Mpozi bagambye ekiteretebwa kibaddewo okumala emyaka 6. Kati batuukawo twolekera 2013. Batuukawo twolekera 2014. 2013 nga gwe tukuba amabega. 2013 tuli mu mukuba amabega. Kati bwe bamala okutuuka awo abakulu bateekako emaali ng'omugagga bwe yalagidde. Omugagga emaali bwejjula, omusajja avuga eryato Boris gwe nagambye gwe yahayalinga gwe yapangisa nti ku bbanga lye yali avugidde ng'eryato alaba terisobola kumalako. N'addamu n'amugawa owaaye munywanyi, erino eryato looza linaatuuka n'ewala, eriza ligenda kubbira oba tujja kumala emyaka mu kkubo nga tutwala ekintu kimu. Nti baako kyokola. Ng'omugagga Igo agamba abatadde ebintu ebyo emaali eyo ku meeri nga bagamba mugijjeeko okusinziira kwagivuga, agamba ezitoye ate mugijjeeko nga bagijjako. Kati bwe bamala okuggyako emaali eyo, ono agamba kirabika kati kantandika okwolekera njiye wempisa emaali y'omukulu ono
sinakindi twogere namu kubanga ebbanga lyemmaze nga nvuga akasente sikalengera akasimoni sinaba kubanga nkafuna awe waafunira abamugamba nti gwe obanja emeka ti manjayo kumpi ngenda mu mwaka nti abaali okwo bagivugira emyaka ne batafuna yadde 10 nti gwe okyakaabya kajanja okaabya kajanja ate ojja givuga koye nti ono ng'ate tajooga aweeweeta mpisi kundi akantu ako waliwo kikanzijukizza waliwo omwana awo essomero erimu sijja kulyatuukiriza bakyusakyusa basikaali omupya ajja ambuuza mwana wange kiki asikaali abaddewo mukadde kibadde kitambula kitya nti gwe nozze wano naye onoosobola agenza avuddewo agenza abanja baana be bamunyumiza baana be bamuteerako emboozi nti ate gwe nookyali awo tozze ku bwasikaali bwokka wabolojja nakwasa enku ezitufumbira akawunga n'ebijanjaalo ate olowooze nti okoma ku nku ate nasinku nakawunga gwagoya va ne ku ebyo n'obuyigo bw'abasomesa gwabuyonja ko musajja asikaali ate yaddemu okulabikako nekyemu ajja okuyitayita asikaali omupya ajjira sikaali omupya aliwa nga yanyamuusa edda tekati abaana be bamugambye ebigambo abagagga balina okuyiga okusasula kati noono batandika okumuseketerera myezi 11 talabanga ku Simoni abalala bagenda mu myaka abamubuulira bagaffe abava ono twabanja emyaka gw'okaabya kajanja kaakati omukulu ono mu kusimbula emmeeri agijjewo ndowooza olwedde ab'obuyinza baali bakiteebereza dda nti omukulu ono ayagala kukyalula bukyaluzi kuba emmeeri yo gyekoma okubeera ku mwalo etanzibwa kati bano baali bababanja ssente nnyingi kuba bagenda eza paakingi babeerawo emyezi 2 ng'emmeeri eyimiridde emmeeri eri awo myezi 2 nga bababanja ssente nnyingi ne babagamba abakulu lino temulina gye mulitwala olwo abasajja balitaddeko eriisa ejjogi babagamba ezaffe musooka kuziteeka wano kati ne mu kuziteekawo ono abagamba abange nze eryato nvuga buvuzi nange sinze mugagga kobo ojja binyumiza mu kaduukulu tebabakuttaawo ate mulimu n'ebyokugenda mu mbuzeekogga babakwata jeeke ne bataaka abamu kati buli alina obukulukulu mu dipatimenti gy'okulira ku mmeeri babatwalirako ne kaputeni waako Boris oyo kaputeni yalikulira kaputeni gwe abaakulira nga munnange babateeka mu kaduukulu omusajja akubira Iga amasimu ng'akyakwata Igo y'amawulire olwamutuukako nti eryato likwatiddwa essimu n'asooka ajjako n'agamba bano kansooka embeeko kyenjiya kirala najjako essimu omukulu ono n'abeera mu kaduukulu okuva mu February bw'awandiikira ne ku pulezidenti ewaabwe alabe oba anaamuwa ku buyambi ng'ate abakulu barespondinga kyamuli nga salambwa lya nsenke ndi fanaga zibugo nga munnange omuvubuka omutetenkanya bw'abeera nga bajja ku lyato bagamba baye tulina okubeera nga tulina balooya abatuwolereza guno omusango si gwa kusaaga olwo gutandiikiriza okufuuka ogwa nagomola obeera otyawo nga tosasula yadde 10 kaakati bo kye baakola bajja ku mafuta agayina ate okubatambuza ne bagatunda bagajja mu mmeeri ne bagatunda anti kati ku mmeeri obaako n'amafuta mangi ng'osobola n'okusapulayinga bu petrol station obuwera batandise okusala agakakolwa kati bwe batunda amafuta bafuna balooya abalungi mu Lebanon ne babawolereza ne baganga balooya babawolereza basinzira ku kigambibwa nti bano sibe bannannyini lyato bano bagoba mwasibye omuntu mukyamu bwe muba mwagala muwulira munoonya ow'okusiba mutambule mugende e Cyprus gyali omugagga omubedde gyali musobola okumugombamu obwali essaawa yonna gye mwagala kati munnange omulamuzi agenda okubitunulatunulamu nga mu butuufu abasajja bagenda kubonaabonera bwereere
n'agamba nze mbatadde mugende ebinaddako mukama y'anaayamba. Kati munnange mukama n'ayamba ku kasente akafikafika waawo ke batunze beetetenkanya Prokoshev nga bakwata kkubo beddirayo waabwe. Mungu yabasaasira ne bafuluma mu kaguli. Omusanga nti baguwuuta buva. Kati bakwata ekkubo baddayo ewaabwe. Emaali y'omukulu baleka baggaddewo n'ebisumuluzo ne babikwasa ab'obuyinza ku pooti. Kati ab'obuyinza bwe balabanga ebintu bino biruddewo nga n'omugagga eri akuba akasimu, abange mwawambaawo ekintu kyange. Ng'ani akuba akasimu mugagga? Igo abagamba baaye ekidduka kyange kiryawo. Sibategeera. Nkyetaaga. Nti ate ffe tusinga okwetaaga. Nti kati waliwo abalumiriza mbu sibikakasa nange. Nawe tobikakasa. Biri mu mbu. Ono abagamba nti bwe muba mugjeeko emaali eyo mumpeereza eryato eryo ebirala nja kutetenkanya emaali najja n'enginunula. Ye Igo emaali ndijja n'enginunula naye eryato lyo ndyetaaga. Nti mugjeeko ekiteretebwa. Abano abakulu emmeri mugimpe ekole. Abakulu baalabawo mulyo. Guba mulyo. Guba mulyo. Ammonium nitrate omuzanyisa. Kati munnange ne bano baalabawo mulyo nga bagiterekawo mu warehouse eri okumpi. Nga bagamba n'ekimeri kikadde kigende kasaffe matiriyo waali. Munnaye mbunga omukulu bamuweereza ekidduka kye nga bwe yali asabye. Diirwe yakolebwa wakati awo mukama yamanyi. Awo gwe nange. Kaakati abasajja bano abaali bakulira pooti eno okumala enfunda nnyingi okuva mu mwaka gwa 2014 baali basaba gavumenti ebakkirize ammonium nitrate ono bamusaanyeewo oba bafune ekirala kye bamukolamu, naye nga babagamba oyo wabulaba okubeera awo. Tasaanye kubeerawo okumanya ng'ekintu kyagenda kuleva endala. N'ebibiina ebikola ku by'entambula eri international, ebibiina nga International Transport Workers Federation byavaayo ne biwandiikira gavumenti ya Lebanon ne babagamba bannaayi, tumanyi mulina abantu be mwakwata kubikwatagana ne ammonium nitrate oyo, naye mukuumye ekintu eky'obulabe kye mwandibaddemu ejjako. Si kya muzannyo. Abakulu tebaddamu bubaluwa obwo, babutunira kyamuli. Kati waliwo emails nnyingi ezaali ziwandiikibwa era nga zigenda mu bakulu nti bannaaye ekirungo ekyo, bannaaye ebintu ebyo bakanya kubisoma. Ne batuuka n'okgenda mu kkooti nga basaba omulamuzi ow'ekitiibwa omulungi ow'ekisa abakkirize ammonium nitrate ono kale waakiri bamuguze amagye g'e Lebanon. Go gafune ekyomukozesa amagye. Kuba baali basabye nti tumuguze abalimi tukole bwe tuti, kooti ng'egaanye. Kooti ng'eyagala ki? Ate ani amanyi kooti kye yali eyagala? Kooti zeeri ziringa zaffe eno. Waliwo akuba akasimu ogwo ojja gusala bw'oti. Ezaano bwe ziri bwe mpulira. Kaakati munnange kooti nga n'ekyokuguza amagye ammonium nitrate ekigaana ng'ekipinze. Kabakulu bannaye basajja mmwe kiki kye mwagala. Kati munnaye paka ku lwokubiri lwa wiiki eno ebintu bwe byabaluse abantu ne batandika okufa ng'obuwuka. Omwanadamu yatokomose. Okyawuliriza program akadde ennyuma wano ku Radio 4. Kati abantu bangi babadde beebuuza naye abaffe kiki ekiyinza okuviirako ammonium nitrate ono okutulika n'atuuka ku levo ng'eyo. Kizibu nnyo ammonium nitrate okubeera ng'abaluka nga tewaliiwo bbugumu limuteereddwako naddala omuliro. Kati ku lunaku ammonium nitrate ono lw'abaluka ku makya gaalwo ssaawa nga bwe ziti nga 5:06 waliwo aba welding abaali bayitiddwa okwokya oluggi lwa warehouse mwe yali.
kati naye ab'obuyinza ku pooti eno bagamba nedda ekyo tekisoboka just okwokya welding kuba bamwokya biseera byakumakya ebintu byabaluka lw'eggulu abalala ne bavayo ne babagamba ye kisoboka nga wali yali akyesetinga nga bba mu bwono gitayiminga nti mwayokya ebbugumu ne ligendawo n'atandika okwefumba kati n'abeera nga abaluka kugamba abasajja batandise abamu okukkiririza mu byogerwa kaakati ebyafaayo ate nabyo tuzzeeyo okulaba buno bwabadde bulumbaganyi anti era wano oba kubaluka kwokka ojja kwekanga ng'embeera eno amawanga gatandise okuvaayo kubanga wawulidde Trump bye yayogedde yagambye nti abaffe nze mbakungubagidde mu kuliko okufa n'abafudde mbasaasidde nga mulabye naye nze ndabanga abalumbiddwa nti ndabanga abalumbiddwa wanji muzeeyi Trump nga yabyogera era abakozi be abakola mu White House be bavuddeyo okusiisirizaako akazigo yawo mukulu just yabadde ayina kyategeeza kirala kaakati wano waliwo akomunda katene kenjagala nkusoggolereyo okwo katono kasoggole omuwuliriza akafune otyo awo wennyini Trump wagambira nti mbasaasidde nga mulabye nsindisa n'ekiteetebwa kiikyo mwekubeko enfuufu abafiiriddwa naye biyinza obutaba bulumbaganya obwo bayinza okuba babasuddemu ekizibu nga nno munnange tebyabadde bigambo gamba ebyo yabadde ayina gwakuba musajja mu Isirayiri anti kati awo ebigambo we bavuddeyo biyooyootera butatta nkolagana yaabwe na Isirayiri anti bakugamba ebyafaayo bigamba nti Isirayiri mwana wooli naye ng'olutalo lwa Isirayiri yalwawo nnyo okubanga efuŋŋana Abalebanooni bano balina enkolagana nnungi paka we yajjanga eyonooneka era mu lutalo olwaliwo wakati wa Isirayiri n'amawanga g'omu Buwarabu Lebanooni yakwatanga ku ttama ng'ebalengera bulengezi eti ebiraba bulabi abantu bangi balowooza nti Isirayiri yabadde emabega w'obulumbaganyi buno obwabaddewo ebigambo ebyayogeddwa prime minister anyway zino tuzitwale nga conspiracy theories allegations ezirina ne evidence esobola zisaanyaawo nti nedda bw'otunuulira kino n'ogatta kino tekisoboka tekisobola kubeerawo kuwaayiriza kubanga ebigambo bya prime minister wa Bungereza bye yawandiise ng'ebula akaseera katono okubaluka kuno kubeerewo byabadde nti kuba yawandiise n'agamba nti ffe tukuba awali ekinyusi tukuba kumenya era n'abiwa mu luzungu ng'agamba and now we hit the dispatchers we will do what is necessary in order to defend ourselves. I suggest to all of them including Hezbollah to consider this. Hezbollah eri mu Lebanon era Lebanon ye esupportinga nnyo aba Hezbollah ate aba Hezbollah bajjojobya omu Isirayiri kati n'awandiike tweet endala n'agamba these are the vain words. They have the weight of the state of Israel and the IDF behind them, and this should be taken serious. Netanyahu ngayogedde blast tennabaawo olwo blast tennabaawo naye ayogeranga bw'ayagala okukuba ategeeza mu Hezbollah ffe tujja banyiga waluma wali omu Hezbollah awangalira mu Beirut Lebanon abasajja balina n'ebifo mu palamenti ye Lebanon nti bano bakiikirira ba Hezbollah ensonga zaabwe zirina otuuka obadde tokimanyi mbadde sikitegeera bano ba mukago kati naye ate bw'ojja n'otunuulira Isirayiri ku lwokubiri yali emaze okuba ng'erina akafo k'erumba okuba nti Netanyahu ayogera ebigambo bino yali arifaringa ku gavumenti y'e Syria n'embiranyi eriwo ne borders eziriwo waliwo akafo eri ke bayita Golan Heights
Garan Heights kano. Ku Mande bagendayo Abayisirayiri. Olutalo ne lubalukawo nga lunene era gye byaggwera nga bassebana ku ludda lwa Siriya. Abasiriya babatambana. Awo omukulu n'avaayo n'ayogera ebigambo ebyo Netanyahu. Ng'olwo anti yali amaze okulambula military base. Kituufu. Ey'Erimule. In fact gyeyogerera ebigambo bino bye bamukwotinga. Kituufu kubanga si ye yabiwandiika n'obiwandiika, addukanya social media ye ye yawandiika. Nga bonogamba nti nzizeemu abaana amaanyi nti ffe tujja kukuba. Kati b'abantu olwakalaba ng'ate bimaze okubawulira Netanyahu yayogedde wuno yalabudde ne bakateekayo. Kaakati bannamawulire abalina sources munda mu gavumenti ya Isirayiri bagezezzaako zikozesa okuzuula oba ddala abakulu bano babadde mu bulumbaganyi buno, ne babagamba nedda ebyo Teheran tebimanyiiko, era ensonga eyo yabaddewo tewaba n'omu agikonsidaringa nga foreign policy ya Isirayiri nti yazze okulumba. Tewabaawo n'omu ayenjeza eŋŋambo. Tubamanyi mwogera nnyo. Naye tewabaawo n'omu ayenjeza eŋŋambo nti Isirayiri yatulumbye. Kituufu. Conspiracy theory endala ku bulumbaga ku kye twandiise okubaluka mu Beirut, abamu bagamba mbu kuba wali bagamba Isirayiri yandibadde etagetinga Hezbollah we bakuumira ebyokulwanyisa, and definitely emyalo bye bimu ku bitundu aba Hezbollah we bayinza okukuumira ebyokulwanyisa. Kati conspiracy theory endala egamba aba Hezbollah bano bayinza okuba nga ate bakyenyigiddemu mu ngeri emu oba endala, olw'ensonga nti aba Hezbollah bano balowooza nti enkolagana eriwo wakati wa gavumenti ebatwala eya Hezbollah eyinza okuba nga eyina akakwate n'Abayisirayiri nga bayinza okuba babadde n'ekyettabu kye babategekera wano kobbo nti katubasooke, kubanga mu 2017 Secretary General w'aba Hezbollah Hassan Nasrallah ayina vidiyo gye yakola ng'atiisatiisa Abayisirayiri ngenda kubakuba nagatugera balumba ku Haifa port, tugenda gituuzaako nuclear explosion. Haifa eri mu Isirayiri. Ne bagamba tetugenda kukozesa ammonium nitrate, era bagamba mbu ekyakubyawo okubeera nga kikuma omuliro ku ammonium nitrate zabadde missile. Tekyabadde just ammonia nitrate kyokka, nti wabula wabaddewo miso ezasindikiddwawo, era waliwo bu vidiyo abantu abamu abatandise okwefuula ba analyst baabwo. Abasajja ba investigate ba missiles babiyingidde muda nga bw'otunuulira nga bomu eyo obanga ammonium nitrate ono tannabaluka, waliwo obuntu obuddugavu obuyitawo nga butuukira mu kifo ekyo kyennyini, era babusaako linzeko na bulungi nga bagamba mulaba ezo buli visible bulabika. Oli akakuteeramu ssaako bw'ati nagamba olaba kaako kagenda, era bwe katuulawo ne wabaluka. Abamu abawolereza ensonga eno bagamba nti abo balabika baalabye binyonyi. Ko bali ekinyonyi kyekibuuka nga kyasendinga kidda wansi bwe kiti, aboogezi beeyo ne bagamba abo baalabye binyonyi. Waliwo abakkiririza ddala nti yo yabadde nuclear weapon, era bagamba mbu America eyinza okuba nga ye yakoze obulumbaganyi buno olw'ebigambo ebimu Donald Trump bye yayogera emabegako n'abiteeka ne ku mukutu gwe ogwa Twitter, ng'avaayo agamba nti nasisinkanye abamu ku bajjeno baffe abakyasinze, era engeri gye mpuliramu kati ku byokulwanyisa bye tutandise okumanufacturinga nze simanyi na kumanya, tugenda kusesebbula abantu bagenda kulugwamu. Kaakati abamu balowooza nti ekyo omukulu yalinganga alabula nti tuyinza okukolayo kaataaka essaawa yonna, naye ate era tewaliiwo kiraga nti buno waliwo obujulizi bwonna nti abakulu bano bayinza okuba nga baakibaddemu, so nga ate n'abalala abamanyi okwanalayizinga
nuclear weapons zino abazisomye obulungi bagamba nti ntayi nuclear weapon tekuba bwetyo naye ate abantu bagamba ekuba bwetyo tuwulira ne musisi omuntu ne bagamba ffe bukyamubaawo ne mutulaga zi Nagasaki zi Hiroshima tetulabangako bomu ekuba 10 oba ammonium nitrate n'ayabika natwala weevu etambula kilomita 10 ttaka ne liduduma ne bagamba eyo nuclear yokka yesobola okukola ekyo engeri gye kiri nti nakulabyeko akatono aba akyadde nange David Wepulu omulyanaka engeri gye kiri nti ndi kawulu kagezi anti kagenda okunywa ogwo obusogozi nga kamaze okweyalira awo mba nkutaddeeyo mutiguta makoola weewaawo nze Solomon Kaweesa nange kambaagalize wiiki ennungi Mukama Katonda abatukuumire. Eyo yebadde program akadda nnyuma wano ku Radio 4.